Muvuma omwana wange ndi mwana wa mugagga bana muli bazibu. Nze seraliikirira buntu butono. Abamuvuma be batono. Abamwagala be bangi. Abayimbire abasanyuse. Ate music taliiko sente. Bw'oba njogereza takunyumidde. Tojagamba nti maama ayina sente akayimba bwana akakuba. No. Bajja kaagala. Kubanga si kyakkakuba bukubi. Nokkaagala. Simanyi sente nnyo bwe zijjiramu. Kujjako nti ofukusa abana emmotoka. Ayina waasula. Yes. Naye nga yeekolera emirimu gye. Naye tusaako bye yeetaaga. Oli mukyala mulungi. Ina kale nnungi kati mu biseera byo wali eringa oli muwala wali wali naawe sire kwini. Saali oba tweffe tetwalina sire queen ku mulembe gwaffe. Twalinayo oba gwe balondanga Miss Uganda nete ne mumwewuunya nnyo. Naye sire queen ndoza teyaliwo. Teyaliwo. Nze nga ndi muzannyi nga babala wa tennis champion yenze, table tennis yenze, nze nga ndi muzannyi, ni muvuzi wa pikipiki. Ekyo nga kireeta amasannyalaze buli woyita. Bakadamu bamanyi? Bakadamu mbamanyi. Ekimu ku kisinzo batawaanya ye laavu y'oku internet. Agwa nnyo mu laavu ku internet. Ng'abakulabe bulabe kakati nga kifaananyi kyo n'agwa mu laavu bannange bawala mulekeraawo. Bannange ebweru tewabeereka. Obeera so lonely. Ukimanyi ng'oli wekka mu kafulaati ko. Tewali na Uganda ate ali kumpi oba n'aliwo tomumanyi. Then abazungu beebo ne racialism yaabwe mu America kitalo nnyo. Kizibu owooluganda tomuwa ssente zo okuzimbira nnyumba. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nangoye zo zokka gasangibwa na mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate. Galina sitting room enteeketeeke obulungi, dining, effumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom. Waliwo wifi, CCTV kamera ziraba ebweru ne munda. Ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi. Inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako. Garden nnungi, parking nnungi, gate ya remote. Ekifo kino kyakommodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu, couple, family namwe abategese bu party obwenjawulo. Kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Amannya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. Tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale arcade mu lulimi olumpimpi. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo. Okay. Prince Charles Drive naye kati twavaayo mwaddawa twala omukisa guno mbagambe nti ndo twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel room 28 first floor. So twavaayo enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo just nti twakyusa location. Kale nze lujja omulungi atulaba mwebale kubanga mugoberera video zaffe ez'enjawulo. Ndi n'omukyala Magi Kigozi mu video ya leero. Okusookera ddala nsanyusa okulabako. Nsanyusa okulaba n'okubeera ku mu generation Z. Ffe tuli eyaffe eri awo.
eyamwe yeriwo erya yafeega yadda nnyo tetwalina na generation nga tebatutuuma naye mmwe babawaddezi. generation eno ogirabye otya eno eyaffe gy'olabira eno? Muli bavubuka muli bamaanyi musomye manyi ffe twabanga batono abasomye mu myaka gyaffe ffe twagraduatinga 10 Makerere mu mwaka gwange ate nga university eri eki naye mmwe university ziri 6+ muli bamaanyi musomye nnyo muyina information olwa TikTok ezo zemulaba ne Twitter naki muyina information y'amaanyi. Kwegamba muleseemu ekipya yes naye byonna si birungi ebimu tebisanyusa nnyo. Mulimu ebitasanyusa ekyo tusobola okitegeera. Now kati mu byaffe byawolokoso omukyala Magi Kigozi buli w'omwogerako of course you have a son Navio aja in picture weebale kusupportinga Navio. Nina basatu nno mwe lwakumbalirako. Olina abaana basatu? Nina abaana basatu. Bonna balenzi? Omulenzi omulala omukulu mulenzi era ya managing Navio. N'omuwala? Nina omuwala musawo. Ye bakadama bamweyita bakadama musawo ebweru eyo. Ali munsi ki? Ali mu Abu Dhabi. Ali Abu Dhabi. Mu kugenda yagenda nga musawo basomedde? Yagenda nga musawo munoonya. Mukulu yakulira ekitundu ekya intensive care. Naye era kati ono tomubalira nnyo mu bakadama eno manyi kadama naye ate omulalamu kadama VIP. Kadama kituufu alina omulimu munene era bwe baali beetaaga covid lwe yagwa nga covid eddwaliro lya covid erisinga obunene eriri Dubai baamuyitayo eri gyali ne bamugaa jangu wano tukole ku covid era naakolerawo emyaka kumpi 2. Kati omukulu yakola biki? Omukulu ali wano ayambako Navio mu bya Navio ne business zaffe endala tulima. So ne construction. Waliwo entandikidde nti weebale kwagala baana bo weebale basupportinga. Omanyi Navio no bamwogereranga nnyo oyo mwana wa mugagga. Omanyi ekyo nakyo kikwogezaako mu Uganda. No ate nga balowooza nti bakuvuma siwo. Muvuma omwana wange nti mwana wa mugagga banaye muli bazibu. Bazibu nnyo? Bazibu. Omuvuma otya omwana w'omugagga nti oli mwana wa mugagga? To you kyekijja mu mind yo okulaba Bannayuganda bagamba omwana wo nti oli mwana wa mugagga nga okumuvuma? Well, yes, abo gye bali naye teri abamwagala ennyo. Alina bafans bayitirivu. N'olwekyo sijja kwera nze seeraliikirira buntu butono. Abamuvuma be batono. Abamwagala be bangi. Abayimbire abasanyuse. Ate music taliiko sente. Bw'oba njogereza takunyumidde. Togamba nti maama ayina sente akayimba banaakakuba no bajja kaagala kubanga si kyakkakuba bukubi nokkaagala bakaagala. Yes. Mu kyo kitegeeza sente zo zitera kuyambira wa mukaaliya ye? Zaamuyamba okusoma. Ayina degree musajja yasoma. Ekyo ndowooza kikulu nnyo. Level eba eyeyongeddeko. Yes. Na degree mu ki? Ayina degree mu ICT and communications. Yagifuna South Africa eyo. Ate bwe yagenda South Africa okusomerayo degree kyamuyamba nnyo n'asinkana ba hip hop abe South Africa. Wano hip hop yali atandika butandisi naye eri nga yakula dda nga bamwagala nnyo kale kyamuyamba okubeera eri n'abeeramu abo abantu abayimba. Kati bwakomawo wano ate ne bafuna ka group Clear Cut Mayanja baali bataano nga bali Papito n'omulala nga bali mu Clear Cut nakyo nekimuyamba kubeera mu group bonna no nga babeera mu ddiiro lyange saawa mwendeza ekiro baggulawo oluggi bayingira bava mu ezo disco zaabwe nekyo nakyo okubeera mu group kyamuyamba nga batambulira wamu nga abange tebalwana mwali mulabyeko ng'alwana bamuvuma abatunulira ne bwono nga nti ndi musiru nga nze manyi siri musiru. It's okay.
ya obulamu bugenda mu maaso naye ate asinga kubeera na mikwano ndowooza bonna music industry ate bonna nze ndi maama waabwe era ojja kulaba buli wa music edikenzo bwajja wanajja kuga nti maama buli muntu ampita maama so twamukolera ki Freddie yamumanaginga kyekisooka nga yakakomawo okuva e South Africa ekyo kyamuyamba naye ne Freddie alina emirimu gy'emirala n'abita kyamuyamba okubeerako ne manager gwe yeesigira ddala nti amuyamba naye kati bisinga kwekolera yekka. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Oyagala kuzimba nju oli bunaayira oba oyagala kukuba pulaani ya nju gy'ogenda okuzimba tukiri aba Regico Construction Company Uganda Limited ekyebando emabega wa Kamwesi bakuyambe bakogo mu kukuba pulaani ez'amayumba n'okuzimba naddala enju eza boxes ziri ku mulembe n'okutereza ezakyama n'ezitonya bakutambuliza amazzi mu nju, plumbing, amasannyalaze, wayaringi n'ebikwata ku buzimbi njolo. Batukire tojja kwejjusa bakubire ku ssimu zaabwe zibaako buli kadde 0780232749 oba 0709587777. Beba Regico Construction Company Uganda Limited ekyebando emabika wa Kamwezi Shopping Mall. Oluganda ye lumutawanyiza nnyo for some good time. Yes, ate gwe maama olumanyi bulungi. Nze nakulira kuno nsomera Makerere kutuuka okuvaawo nga ndi mukulu nga oluganda lwange luli perfect. Ye yasooka n'abeerako wano for about 4 years n'agenda boarding school e Kenya mu myaka egyo banne already baali Kenya naye n'agenda eyo awo ate ne badda mu Luswayiri n'Oluzungu. For long era teyakomawo ng'ajja mu holiday just for a month oluganda ne lugenda naye kakati lukomyewo anyumya emboozi ne mutegeeragana genda alufuna machas tanatuuka wali osimanya oba it will ever be perfect oba deep nga bw'oyogedde naye nga ategeera buli kimu mugamba akitegeera. One time so proud. Wafumbe is very proud of that. Musajja wa Kabaka is very proud of that. Line ye munjijjukidde mu luyimba lw'enjogereza. Musajja wa Kabaka and he's very proud. Kitaawe yali musajja wa Kabaka really ne bajjajjaabe bo baali basajja ba Kabaka nga bali mu gundi eyo mu parliament yaabwe koze eyitibwa ki parliament yaffe mu lukiiko baali ba Buganda baali mu lukiiko lwa Buganda bajjajjaabe ne kitaawe naye ali close ebintu ebyo abyagala nnyo kubanga kitaawe yali abyagala so much. Mu music we kayimba kigwe kosinga okwagala? Bungi bujja ne bugwawo ne bujja ne bugwawo kakati nze mmanyi okusigalira ku buli owedda naye one and only yali kwana gwange Rakasi oyo Rakasi ne Peter Miles. Of course Bobby Wine ne Danny Kugundi koze olwawe baluyita batya naawe olwerabidde Badman from Kamoti. Ne Badman from Rubaga. Bwe baalimu ababiri be baalimu ababiri yes kwegamba then kati njogereza oyo ne naawuliranga ez'Oluganda ate zaamuleetera bafaani abalala nabo mu kyalo abalala yes na embaga so yeah zezo akoze ennyimba nyingi. Being a business woman okulaba omwana wo ng'ali mu music industry at times amu gye bagamba nti tekomya nawo oluusi sente and I understand gw'oli ku sente mu bwongo. Yes akola sente ze bamusasula gy'aba agenza okuyimba show z'aba akoze naye it's true oba oli awo singa yakola birala yandibadde mugaga okusinga awo naye it's a passion for him kyekimunyumira kati ffe kyetukola business zaffe zonna zaffe ffenna si yange
era naye atuula mu board meetings ezo naawe amagezi g'ayina shares ze n'amagezi ge. Of course contributing ayina by'amanyi okusinga ffe betumanyi kati so in that way tali totally dependent on what on the music industry. Tali bubi tali bubi ekituufu. Wenzirayo nentunulira eyali amudisinga mabega kaawo bimanye bya music bamanyi omulumba muka musically. Yes, ne balowooza nti oba naye kaakati ne bwemba ne sente faani mugula ayagala okuba njogereza ku buli mbaga lwe luvuga nsobola nze mukola ki nze bw'oba nina sente ngenda kumusasula ngenda kukola ki okuba oluyimba lw'omwana simanyi sente nnyo bwe zijjiramu kujjako nti ofukusa aba n'emmotoka ayina waasula yes naye nga yeekolera emirimu gye naye tusaako bye yeetaaga. Wayimbako wadde? Nali bukwaya egayaza. That is it. Lwava egayaza mu chapel kwaya yegayaza bwe nakoma. Kati omwana namuwa magezi ki era ye alina okukola ki okwesootinga naye mukulu wagezaako mu manager naye tasobola kuyimba naye ali ku side ya management. Yes. Ali naye alina mikwano gye abo bonna aba music bana mikwano gye ayimbye nabo ayimbye ne Juliana ayimbye ne Blue 3 ayimbye ne Bobby Wine ayimbye ne ani gwata top names bonna mikwano gye naye ndowooza. Yes era bakolagana bateesa ebintu byabwe ne babikola. Waliwo ekiseera wali emabega we yali nga shootinga expensive videos ekyo tetusobola kibuusa maaso emabega wali ziwana noni zogambye ng'agenda mu nsi endala zina shootinga n'atuwa wako owakabi today akyatuwa good videos naye takyakola zi big budget kiri on plan company family yagamba no katukoleza wano okuva edda esente tezaali zaffe yasobolanga okufandinga byetaaga okukola nga yefandinga n'olwekyo ffe nga tetukiyingiramu nnyo naye ndoza ye yakiraba nti oba ziri ozispendingako nezitakola I don't know nezitakola nga bw'osuubidde whereas njogereza bamukoledde wano buli kimu bakikoledde wano nice ne lutambula nnyo ndoza ye yakyetunuliramu nga nanyini kyo ffe tetumanyi nnyo bikwatako definitely ku hip hop tetulina kyetumanyi naye atusanyusa kwegamba bwayimba we are happy. Just kyetwagala omwebazanga Uganda much as abamu bayinza okukibuusa amaaso ng'oggyeko ye ne good life cause be what representing anga on international level. Ennaku zino ne Eddie Kenzo najja in picture naye kati ntunula wali at that time kituufu be baaliyo waliyo Pastor Okudi yawangula awadi nnene nnyo ndowooza kituufu naye in between waliwo abazzi waliwo abaana baffe they are doing good music. Buyimba ki obukunyumira obutali bwa mwana wo bw'owulirizamu these days? Music of today nga nyingi. Music mother manya ge gansobera naye otherwise obuyimba bwa Eddie obunyumira obuyimba bwa Eddie owabalokolekaze yani Pastor Bugebe ne Pastor Bugebe mwagala naye waliwo wala mule musajja Zungu. A bit of both. I know. Levikson. Yes, oyo naye anyumira nnyo. Fikfa maker hip hop mwagala. Fikfa maker kunyumira. Nnyo. Fiki mwagala nnyo. Yes, abawala wininwaji azawi abawala nga bangi batuyimbira ennyimba. Shiba bali batya. Shiba ennyimba ze zinyumira. Spice kakati onoyogera tunagwa bonna nze banyumira
I love. Mu budde bw'osobola owuliza music. Yeah, nondamu kwega waliwo zinyumi ne luba nti sigamba nti ennyimba ze zonna zinyumidde. Ne wabaawo olwonyumira ng'ate mulala yaluyimbye. N'abalenzi same thing. Of course twalina Ba Good Life at one point, Chameleone, n'abalenzi nabo. They have good music. Yeah. Sector yonna nze gwali mulimo gwange nga nkyali ku Investment Authority okuza the creative industry. Nitukola all that is necessary. Byalimu kwega twafuna Benoni oyo yasinga otuyamba, abalala tubayita ne bagaana okujja. Naye Benoni wa Swangs ne bo bajjanga ne batuula naffe mu zi meetings. Juliana twamuyita teyajja, naye abajja bajjanga. Mwetaaga ki tukole ki nga government kakati UIA ya government ekole ki ne batugamba internet eyo tukikolako ne buli wamu etuuseewo towers zonna ensi yonna zijjudde. Ne batugamba regulation ne tuteekawo Uganda Communications Commission kuba kiri important okuregulating a sector, otherwise n'abajoonona nabo gye bangi. Ne tuteekawo URSB ey'amaanyi nekwataganya copyright oyo. Oluyimba lwo balukuwaako copyright. Kaakati problems zikyaliwo within the sector itself. Tetubitegeera. Buli omu ow'olugezigezi atubuulira by'ayagala kutubuulira. Abalooya ne babatwalako sente nezi copyright ezo. So wakyaliwo issues naye nga gye tuvudde ne we tuli kati mwe radio tulina mekani TV kubanga music bw'atabaawo na outlet tatambula. Outlets mpitirivu bungi bazi licensinga ne baziwa radio ntoza ziri over 200. TV oba ziri meka nazo nyingi nnyo. Yes, ezo zonna is part of the creative industry. Mulabye films. Kati tukola films and winning an awards. Watulabye? Oyinza okuba mwe mumanyi okulabako ka sector ke mumanyi kokka. Endala ne muzireka naye ne film sector. Era nayo was part of the creative industry. Era nayo twali tuyina bye twetaaga okukola. Ne tubiteeka in place. Era abagondi Uganda Communications Commission bakola competition eyo buli mwaka ne ba recognizinga abawiniza awards mu film industry. Nebweru eyo tetukola bo bifirimu zaffe zitambula. Yeah. So that is the whole sector. Culture. Kitalo nnyo nti omuntu abadde kumpi eyatambuza ennyo Ndere Center. That is part of the creative industry. Culture yaffe yali agitukomerezaawo. Luli eddanga ani awuliriza njegereza oyo? Tewali. Myaka gyaffe ffe nga tuwuliriza Elvis, tuwuliriza Michael Jackson, ne tuwuliriza n'abakongo. Naye ennyimba ezaffe wano amazina agaffe nga tulaba nti obagali gatya bano bali kuki. Naye kale ye nga Ndere Center n'abalala abayimbi n'abazinyi tolaba nti bakikomezaawo. Muna Uganda ayagala culture. Buno obwana buyita wano betulaba. Bonna bumanyi amazina amaganda, bumanyi amazina amacholi, bumanyi so much kubanga byagenda ne mu ssomero. Kakati officially fe government, that was our part. Nange naliko mu government naye kati bo abaliyo. It is their part to make the environment right for the creative industry to succeed. Kati tutunulye generation y'abakyala bo representing them for some good time. Nawe nse kumanyi ng'omukyalo omusuubuzi omukyalo omukozi abakyala tudde obalaba otya? Abakyala bansanyusa nnyo. Bakola abakyala bo bakola. Twayogere ku genzi twarabidde kwawulamu nti genzi abalenzi babeera ku TikTok zaabwe. Abakyala bakola. Ate abakyala bavuddeyo ne baweebwa emikisa egy'okufuna positions. Buli kampuni yonna yagala board ebereko abakyala. Ekyataaliwo edda nze emirimu gino gyonna gye nfuna ne we natandikira wali nga kumpi nze mbeerako omukyalo omu. Naye era bwe mbeerawo mba nnwanirira bannange abali emabega eyo basobole nabo okufuna omukisa. Kakati abakyala olaba banka tuzikulira. Otulabye university gye tuli
vice chancellor gye bali, chancellor nze mbaddeyo emirundi mingi gye tuli kwegamba bansanyusa abakyala nti bazze n'abawala they are serious somo gyabwe bagikwasiza maanyi simanyi obanze webale kugattako nange mba ngenda kagattako naye nze bembeera nabo gurupu nze ndooza zensinga okusanga biba abawoyisa abamu kubanga bangi nabo kati ate nze bentera okusanga tebava mu bbaala basire queen oba bamanyi mbawulira in fact awo wenyini soko ndiretingiremukko ku biseera byo because oli mukyala mulungi ina kale nnungi kati mu biseera byo wali eringa oli muwala wali naawe sire queen saali oba tweffe tetwalina sire queen ku mulembe gwaffe twalinayo oba gwe balondanga Miss Uganda nete ne mumwewuunya nnyo naye sire queen ndooza teyaliiwo nze nga ndi muzannyi nga babaloonya wa tennis champion yenze table tennis yenze nze nga ndi muzannyi ni muvuzi wa pikipiki ekyo nga kireeta amasanyalaze buli woyita omukyala avuga pikipiki it was so rare so we opened a lot of doors kati abawala bakola ebintu bingi omulembe gwaffe nga basamya abantu kugwammwe wali olina kukola nga kintu kyanjawulo kyebakwogerako kyebakulabirako guno olina kulagawo kyoyina oba otya oba okuta essimu yo n'olaga kyova ne nudes kati nyingi obiwulire oba yes kati undi social media yajja ataliwo kisobola okubeera ekintu ekirungi ennyo kubanga tufuna information mangu nnyo tugiwulira osobola okukola decisions fe aba business tuyamba nnyo kakati tuli wano twogera abatunulya program yo bonna balabaffe ekyo eno digitalization webatuusiza mu generation ento abagifunye embangi abakozeemu ebintu ne bafuna sente ne ba innovating ebintu kakati ngaffe aba business bane nga mutuyambye generation Z tubebaza bugundi obwo apps bwonna bwe mukoze farm sente nsasula ntudde wano kakati wano nsobola okusasula omusaala okiraba ezo apps zonna ze mukoze okusasula URA kusasula masanyalaze twasimbanga zilayini nomo tewakyaliwo layini okwata simu yo byonna obikola ate abantu young people aba Uganda nabo bakoze ebintu bingi n'abebweru they have innovated then when we implementing n'ebiva ebweru ng'ebyo ebya financial packages ng'ebya mawulire okugayisa kuweza endala zimukola so tuvudde wala tugenda maaso ebibiji ebiri naye nze ndi wa promotion njagala birungi ate njagala mbirabe nga byebiri ku ground n'olwekyo bwe naabeerawo okweraliikirira abavumi basire queen naye agezaako ndooza kwebeezaawo agezaako kufuna opportunity ng'akoze ekyo kweye mulungi kyalabika yes of course ndooza eriyo abakikozesa obubi naye abasinga obulungi abawala baffe abalungi bafunye opportunities Miss Uganda ya Miss tourism tulinayo n'abato so yes ba communications managers baffe bangi abali mu bitundu ebinene banks they are doing good work sijja kugamba sinza ku generalizinga nti oli sire queen omu abaayina yo bakoze eki oli talina kyakoze yakozeseza bode ndoza tumuleke naye twogera ku bakyala ate twogera tubijja mu picture gy'ovudde ne wooli now tugendeko ku bakyala abafulumye Uganda ne bagenda ku kyeyo enzeera olaba ekyenkugambye buli kyokoze we tuyitira okulanga tufuna omukyalo ow'enjawulo agenze ku kyeyo agenze kuyiiya bulamu kirungi nti abakoze abasinga ate bo bababba abasigadde ku ground
babba abakyala ababba bali abaligenze. no abasigadde eno babba abagenze eri sente ze bakola ne bazikola mu. That is true. Oyinza kuba amagezi kiko ekyo. Yes, nzenze nyini nakolerako e Zambia nenkolera nali n'omukisa nti ndi musawo mutendeke degree ya Makerere nga teseka uli wotuuka bakuwabuya omulimu nakolerako e Zambia nenkolerako e Nairobi nenkomawo wano nga sifunye problem yonna omusaala guyingira ogwa doctor. Yes, kakati n'abaana abakyala bagenda ebweru banoonya kukola sente. Yes, naye tubadde tukolagana nnyo ne diaspora mu mulimu gwe naliko gwa Uganda Investment Authority nga batubuulira ekyo kyennyini sente tuba draininga. Ekisooka tulowooza nti bali bulungi nnyo, which is not true. Eri ali obulungi naye ate eriyo munnange nga naye era ali eri struggling. Kyokka ffe wano maama yeetaaga kino, fees tuzeetaaga, tukuzimbira ennyumba tetugizimba no. Sente tutwala. Yes, kwegamba wabaddewo ebibi bingi ebyali bibeerawo naye era akantu kano akajja ka digitalization kabayambye nnyo. Ogula ennyumba ogigula butereevu ku kampuni, togamba mutoowo agenda azimbe n'atazimba. Digitalization bw'oyagala okuweereza sente oziweereza, bw'otoyagala nezituuka nezigenda butereevu ewa maama oba mu bank. Maama baleka bamukoledde na kaadi ya bank, agenda bugenzi ku ATM ng'ajjayo sente ze. Olaba temuyingidde muntu wa kusatu ajja kuzibba nti mutabani ntume mutabani agenda nonere sente zange. Ebyaliwo luli byali bibi nnyo. Ndoza byakendeera nnyo kati ate nabo baazibuka amaaso nti bamanyi nti balina okwegendereza. Luli nga twesiga nnyo ate my brother okitegeera ate my father okuwasa omukyalo owokubiri ku ssente kitwakiwulirako ku ssente omwana zamuweereza azimba ennyumba ye naye nawasa omukyala nagula emmotoka n'abeera bulungi ye taata yennyini. Yes, waba ne confidence nti ali aza mwana we anamusiba tuyinza kumusiba songa babonaabona banange ebweru tewabeereka nabeera nnyo nabo nga ngeza okukola nembalaba obeera so lonely. Ukimanyi ng'oli wekka mu kafulaati ko tewali Uganda ate ali kumpi oba naaliwo tomumanyi. Then abazungu beebo ne racialism yaabwe mu America kitalo nnyo kizibu kwegamba obeera second class citizen. Muna Uganda fa abamanyira okutambula Kampala road nga gwe kabaka okimanyi tetumanyi kutuvuma tetwakimanyiira. Kakati bo baisanganga obulamu buzibu nnyo. Abawala abakola mu maika mu nnyumba omwo bakuyisa bubi. Yes, naye ate bwe twogera ekyo ate eriyo bali nga yakulira Emirates ey'omu New York nosanga omuwala omutoolo that particular one yali mutoolo nga yakulira ekitundu kyonna ekya Emirates wali mu New York. N'abo gye bali na wano ba air hostesses nosanga abaffe nga be balimu nga weebali n'aba professors nga gye bali era basawo bannange ffe mu bibiina ebyaffe nga bwe nkugambye nange nali bweru baagenda ne bava ku Uganda olw'Amini mirembe gy'Amini mirembe gy'Obote waliwo ebizibu bingi bonna ate nga bafuna mangu emirimu. Degree ye Makerere ya medical school ofuna bufunye omulimu ddwaliro lyolagako bonna bali bweru. Akati ate naabo gye bali oba osaasira bali ate oyo ye akulira university ye chancellor oba ye vice chancellor mu university e Canada nabo gye bali level eyo nayo gye eri. Era ebizibu yawe si byebimu byawufu nnyo bo kakati basinga kweraliikira oba politics ng'ezo n'omubuuza lwaki tukomawo siyinza kuddeeyo kwegamba n'oyo naye gyali kakati nga yatukyawa ffe ukanda muga nti bannange ffe gye tuli bulungi tuli Uganda abooluganda tuli nabo naye nga alaba problems zokka buli lwatunula ku Uganda. That's another group. Yes, ffenna gye tuli buli omu akola gigye ate ye yeerondeddewo teri akugobye ffe baatugobanga
ffe twaddukanga ensi eno kubanga waliwo ebizibu. Yes, naye bo yasazeewo ngende. Mulika agende bw'aba ali happy, that's fine. Bakadamu obamanyi? Bakadamu mbamanyi nabo era nga bwe tuge eriyo abali obulungi. Naafuna omuwalabu ayina abaana be ayagala kadama we kubanga amwanguyiza obulamu. Alabirira abaana baagala oli okusinga bwe baagala maama waabwe oba taata waabwe. Abo nabo gye bali era bw'ogenda oba ayina omulwadde omukadde bw'obayambako okulabirira baba kwagala nnyo era naawe bakulabirira nga kyatika. Yes, nabo gye bali. Then of course abafunye problems ne baagala bakutunde mu organs zo, ne baagala abalenzi awakaawo bakurepinge, nabo gye bali. Kwega bulamu bwe butyo unfortunately. Ebirungi gye biri naye nga bangi bakoze sente zaabwe bwe tubafa ab'e Uganda si ffe tuzibbye bajja nazo ne basandikawo bizinesi nakiba beekolera. Bazimbira n'obuyumba naye ekimu ku kisinza obbatawaanya ye laavu y'oku intaneti. Agwa nnyo mulaavu ku intaneti. Ng'abakulabe bulabe kakati nga kifaananyi kyo n'agwa mulaavu banange bawala mulekeraawo. Ekifaananyi bote si bw'olonda omwami naye actually oli mutuufu. Baatulaze figures eza marriages ennaku zino ezisinga obungi ziri ku intaneti. Kinene nnyo oba 60% mu nsi yonna ng'abantu beefuna ku intaneti. Ate bo balina gye basisinkana ennaku zino ebintu byakaluba. Buli omu ali ku Twitter we mu kisenge mu ddiiro lye tagenze bweru tagenze mu bbaala anaamusangawo omuwala. N'olaba omuwala with filter. Ate abalenzi mweteeka mu filter. Tugenda mu kati mu filter. Mu filter. Nammwe ne mutulimba nti mulabika bulungi. N'eriyo embaga ezikola. Eziba successful. Eriyo ezibeera successful. So mukyo njagala obawe advice eyawamu tutunulidde bonna abali mu diaspora nti basobola kukimakinga batya step by step. Bana bali mu diaspora first of all muli lucky kuba nti wafuna omulimu oli eyo okola abamu si gye bandyagadde okukola naye nga baafuna omulimu. Ekyo kikulu nnyo, emirimu si myangu wano for sure. Abaana bato bangi tebafuna mirimu kati gw'olina omulimu kanyakola beera mulungi ebintu bye bakugambye okukola bikolere ddala obeere na patient taamu ejja kuggwako obe ng'osobola okukomawo. Beera n'okulowooza okukomawo tewabeereko eyo bannange. Buli agenda e Bulaaya abeeremu ekirowoozo nti nja kukomawo. Yes, bw'otoba nakyo bulamu ndowooza bubeera buzibu nnyo. Eri empewo whether yokka awalala weefumba bwefumbi awalala wookya nnyo awalala wanyogoga nnyo. Yes, kati wandipulaniza okukomawo obeere ne famire yo obeere n'abantu eri oli bwoti bw'omu. Bw'oba ofunye omukisa ndowooza n'oba n'owaseeyo something like that oyinza okubeera better off. Naye bw'oba tokifunye ekyo apulaninga okukomawo osinga naye ng'opulaninga kujja kukola ki. Akati obusente bw'okola eyo terekako ojja kukola ki, ojja kujja wano ate ne business tandika okugirowooza. Ffe nga Uganda Investment Authority twakola projects 5 ziri ku internet yaffe ku ugandainvest.com. Tunulako waliwo ebikusanyusa. Of course waliwo by'omanyi bewalaba Kampala abantu bye bakola oba by'oyize ggwe eyo gy'oli, that's okay. Naye oba toyina keberamu kuviira ddala katono ennyo $1,000 waliwo be twakolanga nabo be twamiitinganga nabo ku UNA. Omu maama we yamugulira ng'akooyo muweereza buli mwezi. Tumanyi bakola sente nnyingi naaba ng'alina okuweeza maama oba $200 every month. Kizibu kitegeeza ndi ye takulaakulana. Kati ne tuba suggestingira ezo projects. Omu n'agulira maama we ente 2. Lwe yaddayo okukyala maama yamuga nkuwe ku sente. Nga maama akoze anti yatunda amata ekyalo kyonna ente ze zatunda amata. Kakati nga yagamba nti nkuwe ku sente mutabani wazze nkuwe ku sente.
So that was one. Omulala yaleeta yabawa abeewaabwe akagira kasooli kakuyita kukola kuba kasooli n'okola akawunga kale nga akatwala from home to home n'abakubira naye n'akola sente ze okusinga omuweereza buli mwezi muweereza akaweeraaweramu nga ekyongerako nga nabo basobola okwekolera totuma kuzimbira owooluganda tomuwa sente zo okuzimbira nnyumba no ate ekyo kyajja bano bonna projects weziri bawirukeni krishna waliwo ba akurite abo bonna webali ennyumba eyo jjagisangawo era bw'ogenda ku akurite wali eyasookera ddala Entebbe road eyo abadiaspora be bajjuddemu kubanga yabaguzanga ploti n'abazimbira n'ennyumba ne bamusasula tewali abbye munne. Yes. Tokema wa family yo. Womuwa sente agenda zikozesanga gwe amuwadde. Kuba toyina gyogenda mulopa. Toyina gyogenda mulopa naye alabira ddala tewamuwadde naye yabadde azeetaaga. Kati kakozese zino apulaninga ozikuddizaawo kyatajja kukola. Kifeyiringe. Baba ne kirowoozo ekyo nti nja muddiza ne kifeyiringa. Njagala n'abakyala abali mu Uganda nga ye yasalawo kubeera waka. Omanyika tulina debate yawo nti omukazi alina kubeera waka n'asavinga mwami we oba alina ove waka agenda akole. Kituufu kiki? Waliwo omwami nga yeesobolera ddala kubanga byetaagisa awaka bingi. Omukyala bw'aba akwatiddeko nze bwe mbeera omwami sandiganye akole fembi tukole tulabirire abaana baffe bulungi tubasomese mu masomero agasinga obulungi nga fembi tukola ate omwami ekyokumulabirira ekiri awo togende kola tunasiiba wano nga tukola ki nze nja kusiiba wano nga sirina kyenkola ng'omukyala gwogenza okukola naye oyagala mbeerewo nkole ki ennyumba nja kugyera mu dakiika 10 ngoye nja kuzooza mu dakiika 10 nsobola okufuna omukozi bwemba nange nkola omukozi ebyo byonna ajja kubikola ajja kufumba emmere ajja kupikinga abaana and all that. Abakyala b'ennaku zino lwaki tubasomesa twagala nammwe mukole eggwanga litwetaaga ffenna tukwatire wamu tukulaakulanye eggwanga lyaffe bw'anatandika ka bizinesi ke tekalina nakubeera katono. Waliwo gwe tubadde twogerako wano adyeri ayina cheers wano e Kampala ayina n'enooyo eyo faamu nene nnyo akozesa abantu nga bitaano kaakati emirimu egyo gyonna givudde ku ki ku mukyala abaana baffe bakola naawe osobola okukola ffe encouraging nze at least encourage abakyala bonna tyosobola okwetandikira waakako. Kikulu nnyo okukola ng'oli mukyala nga tutunira generation. Generation is naddala eyo eyammwe kakati ffe twanduza abamu ku generation eyange baatuulanga naye nga nabo si bangi baatuulanga awo generation eyo baatuula oba ensingakoko bamaama baffe ne maama wange yakolanga nze newe sirabanga ku musajja oba mukazi atakola nze simulabangako era bakola naye maama wange nga mukozi nnyo ng'atunga nga tradinga biya biki nga tradinga yes yali mukozi nange kye natwala yes ate kwegawolaba advantage we yajjira kuba omwami wange yavaawo 30 years ago 94 singa nali sikola nga ntuulaka saasira abaana bange Navio oyo singa mumulabako nyandibadde tewali fees naye nasangibwa nkola nga nsobola okuva ku mulimu guno nenzira ku guli omwami gwe yakolanga nago nengukola netutambuza ekintu. Yes, abakyala bannange omwami omuyina leero nkyayinza obutabaawo saagala kubasabira bubi naye ayinza okufuna omukyala omulala gwe naakuta ng'oli awo olinda mwami aleeta ezakameeza kola ezizo n'omwami agatizeeko mubeere bulungi. Kwebaziza obuddewo bompadde simanyi kikyoyinza kulekera abantu nga nyinza oba sikikonyeeko mu ddakiika just oba sekendi. Abantu nze kye nandiyagadde bannange
Bannayuganda mwenna ka bizinesi kaliwo kukola. Bu bizinesi bungi Katonda yatwagala ffe yatuwa buli kimu. Naye oyinza okubanga gwe oba odipenize ku mulimu guno ogujja okuggwawo naye emirimu giggwawo nze ya retiringa kankubuulire guggwawo n'olyoka obeeraawo noga kati nkeera ndagawa ate olina gy'olaga naye singa oba weetandikiddewo ka bizinesi ko amangu gano tandika okulowooza kiki osobola okukola mwaba creative industry ebyokukola bingi naye n'abalala ebyokukola bingi mutunule ku investment authority ku website yaffe gye nali kuliko projects muzitusomemu bw'oyinza okusangawo ekikukolera ate nga ne sente ozisobola yes otherwise tandika ku savinga olyoka ozisobola oziteeka mu business. So byebyo ayo mukyala Magi Kigozi mwebaziza nnyo obudde bwe era mukyo ndowooza tetubakoze bubi buli wamu tukoonyeewo tebibadde bya wolokoso yekka bibaddemu n'ebya business. Yeah, so that's it for today. Bye.